Basinga mbadde temunnaba kumanya ku movie eno ey'akafuluma gye bayita Is God Is. Zize nkunnyonnyole ku eno firimu. Firimu eno yazannyibwa abaana b'obuwala babiri era nga eyina sitoole egirimu ennyo nga bw'oba ogigoberedde osobola okuginyumirwa. Ngamba ggwe omulabi wa firimu osobola okugitwala nga revenge thriller eyazannyibwa abaana ab'obuwala ababiri okuli Racing ono yakuzannyiranga Kara Young neyeegatibwako ne mwana muwala omulala gwe bayita Anaiya ono nga yakuzannyiranga Mallory Johnson. Awo nno mu firimu eno baneno baana bawala bazannyanga abalongo era nga bazannya bagenze emitala w'amayanja eyo okunoonya kitaabwe eyali yabatuusa ku kizibu kino kye baliko, kizibu kinno. Bano nno nga tebannasalawo kugenda mitala w'amayanja kunoonya kitaabwe. Maama waabwe yabasindikira ebbaluwa ono nno baali bamanyi nti yafa dda kuba baali tebakuze naye okusinziira ku firimu eno. We baagenda okumusanga bagenda okumutuukako bakira nga takubwako yadde eriiso lwa nsonga yenna omubiri gwali gwonna gweyokyayokya ng'era bw'olaba abaana bano bwe bali. Bonna baali bayokyebwa wabula baali tebamanyi kizibu ki kwe kyava nga tebamanyi enkovu zino zaavaawa. Maama waabwe mu kumusanga bamusanga ku kitanda ng'ali bubi n'enviri bamusibira okwo naye nga maama akuuma ekibaaba. Maama kakati najja abanyumiza n'abagamba byonna byonna gye byava. Bw'atyo nno Nnaalongo ono yagenda maaso n'okutuma abaana bano bagende banoonye kitaabwe kasooke bamulageko bulazi bamutte kyengezaako okutegeeza. Kafirimu kano kanoonyeeko bakayita Is God Is baaba ka kibi.